okusinziira ku kiri e Masaka results ezisomwa ziraga nti Justin Nammere baalimuwa obuwanguzi obwa Masaka Women MP Masaka City naye nga Justin Nammere akimanyi bulungi tawangulangako akimanyi bulungi omusango gwa claiming gwa bubbi akimanyi bulungi abantu tebamulondangako kyokka buli kimu kisoboka ne weebuuza nti bwe basoma obuwagizi ebokisi za claiming ezo zaali luddawa zonna tukimanyi bulungi ti ngweteke naye obwo si bwegundeese mpitidde buyitizi nsaba meseji yange egende eri ababaka mwenna sibanko omuwagizi wa NRM sibanko omuwagizi wa NRM wabula buli kimu kyemukola you are very much gwe wenna omubaka eyafuna kaadi oba kansala obaani eya national platform ng'okimanyi wawangula teweeyibaala ndi wano okukowoola obw'omuti owa DP owa independent nowa NRM obanga obuusabuusa obuwagizi bw'omubaka oba omuntu yenna owa national platform ng'obudde bukyaliwo genda owaabe genda omuloope obuwagizi babubajjeko kubanga missoni yaffe bonna balowooza nti tugenda kubaleka bayineyine badde mpatule mu parliament bafune ssente ezitali zigenda tukolera mweke nyini mwali mukimanyi mwalidde mu mukulembeze no Kyagulanyi Ssentamu olukwe nti entebe ennene bwe tubanga tetunaba kugitwala nga ffe Bannayuganda toyina kimugenda tukolera toyina kyogenda kutisa mu parliament kiyite kati kisingako okutuulamu bonna nga NRM ne baddamu ne bakola buli kimu anti lwe munaategeera ne tuclaiming entebe ennene eya mission yatuyingiza mu kalulu gwe wenna gwe bawa kadi yaffe nga wayitamu teweeyibaala woba nga wakyaliwo gaapu yonna esobola okukuloopa nkiddamu bwoba nga wakyaliwo gaapu yonna esobola okukuloopa n'ovaayo mu kifo ekyo bakuloopa oveeyo temugenda kuddamu kutukozesa temugenda kuddamu kutumanyiira buno obudde omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu tewali mubaka yadde n'omu yayitamu oba omuntu yenna yali avuddeyo n'aclaiming n'agamba nti obuwagizi bwaffe obwa national platform obw'omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu bwabbiwa taliyo bw'aba gyali mu ntaaginge gyali lwaki mwenna mwalowoozanga okubawa kaadi nga mugenda kuyitira ku eri erinnya mulonde ambulera tetugenda kubakkiriza mwenna omuntu yenna asobola okuclaiminga omuntu wa national platform nga yayitamu genda omuloopa aveeyo temwena kyemugenda tukolera anti lunga mutegedde ekyokukola oba nga mutegedde nti tetugenda kubasindikangayo kufuna bufunyi ssente nga twayingira mu kalulu kano nga twagala buwagizi bwaffe obwowaggulu buno obudde oyaayana n'obuwagizi bwo obwa MP obwa kansala naye ekifo ekinene wakireka kifeeyo ani afulingaani bwe muba muvaayo muveeyo kuba temuli kyemugenda tukolera ssente buli omu agenda kuzeddiza mu nsawo ye leka kisingako okubeerako owa NRM n'abeerayo n'atuula nga tetumanyi era tandi kyagenda tukolera anti lunga tutegedde nti obuwagizi bwaffe obwowaggulu bwe twagala olwaleero abaana omukulembeze babadde aweerera national platform bagenda kuddamu kusoma olw'okubadde nti byonna bikyataataaganiddwa ewaka wonna waayonoonerwa tewali yadde n'omu yavuddeyo n'agamba nti abaana bagenda kuddayo ku ssomero mugenda bipositinga ddyo abaana okubazayo ku ssomero kakati kisingako ssente eza parliament okuzibawa oba obwa kansala oba kiki baziddiza ab'NRM bazeeriire azini okuziba wammwe nga tubaddewo ku lwammwe nga tusitudde eddoboozi ku lwammwe abaana bali mu kusibwa lwakwogera ku mazima gwe ng'oddako ng'otubuzaabuza nti wawangula muzuukuke bwe muba temunnaba kuzuukuka ndi wano koola abantu mwenna ab'NRM oba aba independent ng'okyasobola okugenda oclaiminga omusango gwonna nti owa NUP yakubba genda oguwaabe bamugye mu parliament genda oguwaabe bamugye ku bwa kansala anti nga bategedde kubanga twabagamba singa tweddiza entebe ey'owaggulu ne tulwanagana Kyagulanyi Ssentamu n'agenda ku ntebe ekyamazima amatuufu buli kimu kisoboka okukyusibwa ebyo byonna mwabivaako ntwakayanira kifo kye kakati tetugenda kubaleka mutule emirembe aba NUP yenna bw'oba gy'oli ng'omanyi yakuwangula genda omuloope muveeyo muleme kulana bifo nga ffe naffe tuli mu kwogera okusinga abaana abawanga ssente mubeere muliisa famire zammwe nga ne famire z'abasibe temusobola kuzirabirira nga mwenda mutundiro Kyagulanyi Ssentamu kyokka nga mwamulyamu olukwe bantu mmwe muli babi nnyo it's high time kyonna kye mukola buli muntu yenna wa
owa NRM oba wa independent ng'owaabira wa NUP nti yakubba, you are very much. Temugenda kutusa mu obutogo bw'ekisiru. Temugenda kuza mu obwo. Nalaba Jojo Flotaya nga akayanira empapula zize bamubba. Taina video gye yakola nga akayana nti obwagizi bwachagula ni babubbi. Nga muda mutusiru walirako. Kula Katonda n'ensi yange abankomye. Ebintu munange ebintu by'e Masaka byo biguddemu nabe kubanga tebifaananyeeko nga bino bye tubaddemu bino by'abankeretanyi byani byo ate bibadde ulala. Ndowooza yabadde oda abagobeddwa byonna mwabitegedde njogere ki ndeke ki so awo wetuli naye nga byonna bigenda mu maaso ono ate yavuddeyo n'akuba enduulu nti ba MOP omudidi gw'ensimbi gwe bagenda okufuna si bigambo byange bibino babyabufuzi tebinkwatako muzuukuke mwerayiikirire musituke mutandika okunoonya ssente za Musabba anti ku luno basi egenda kusimbula nesimanyi oba waliwo anaasigala kuba egenda kusimbulira mu 9 egenda kusimbulira mu 18 anti tuba tulyanga NTV yayisiza dda omuntu omukulu omusava buli MP wakufuna ssente miliyoni 351 nga za kugula mmotoka yokka. Mukati bankola mmere ya leero basimanya ngenda kuzza mwana ku ssomero mwenna musituke mweralika mugenda kulya enfuufu mubadde mutyakaabya kajanja kati wano twende tugamba nti kaakati obadde otyakaaba bukaabi twahanga entulege kuna mugenda okumanya nti embizi yawalampi omuzikiti anti ku luno omwana bw'agenda okumira ebbaafu anti kaakati basi egenda kusimbula ate nga kuno tetumanyi enaggwera mwani wabula buli muna Uganda webakaki ngamba gwe indigenous Uganda ngamba gwe native webakaki musituka tutandika okunoonya ssente za Musabba kuba ssente ezakozesebwa nga bawa abaana ba ghetto okukuba ekikopo ssente zonna ezakozesebwa mu biometric scan nga tugenda okulonda ssente zonna ezakozesebwa mu tear gas eyakubibwa mmwe banoonya mmere ya leero ndi wano okubajjukiza nti Musabba ssente zazaagala tebanafulumya na budget kwa tetumanyi ba MP kuno banafuna mmeka tetunnamanya Musabba zo pampa anayambala mmeka katutandikire ku ngoye bagundi mwe muzuukuke mutandika okuwenja ssente z'omusajja anti kaakati Musabba basi yatandise dda okusimbula kino kye bayita oba kalira azadde biki sinnakitegeera musituke mutandika okunoonya ssente za Musabba nga mukambwe muko naye nga tuvuddeko ono avuddeyo omwami n'agamba nti temwewunya lwaki gavumenti ya Miss Yoweri Kaguta Museveni enoonya omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti mu butuufu nti batuufu omunoonya nti kubanga ku bululu abantu we bamuyira ate najja n'ababulako nga temumanyi gyali nti mulina okufuna akatengo. Gavumenti okunoonya Bobi Wine batuufu olw'ensonga omuntu eyafuna obululu ng'obwa Bobi Wine bw'obanga tomanyi waali tosobola butabeera ku bunkenke nga mwami Museveni yafuna obululu obutini ennyo mu gy'ekinyana yagenda mu nsiko nti babbye Ssemwogerere kakala ate ye Bobi Wine nga yafunye obululu bwe yafuna buli omu abo manyi bwe yafuna nga tomanyi waali lwaki otoba ku bunkenke era gavumenti babutaba ku bunkenke yali badde temanyi kyekola mwabagamba nti Bobi Wine bamubbye akalulu busabusa mu ntegeera yammwe Bobi Wine tebannamubba kalulu akalulu ke babbye kabadde kaffe ka bannayuganda Bobi Wine tebannamubba kalulu baba bamubbye akalulu babbye akalulu kamu akaki naye zino miliyoni endala ze baakirumpanyiza zabadde zaffe za bannayuganda ffe babbye akalulu si Bobi Wine ekyo nkizzeemu bulungi ekyokumunoonya gavumenti okunoonya Bobi Wine ntuufu omunoonya mwe mulowooza singa Obote mu myaka gy'ekinaana nga yakuumira ku Museveni amaaso nga teyamuggyako maaso ng'okulonda kuwedde senga Obote ebyamutukako byali mutuuseeko ne gavumenti yennyini kati saazi neekimanyi nti enfuga gyeri mu kufugamu eyalondebwa si yafuga bano abasajja naye banne bano abasajja babba akalulu bakakasizza waliwo wembadde nga abasinga naye mu Uganda yonna abookusatu bano baali muki lwaki abookusatu be baalangirira abasinga wonna
yali owokusatu kati yafuga neba neno impunity bana basajja bajoga. So ku nsonga ya Bobby okunoonyezebwa kituufu nnyo aye naye okwekweka kituufu gavumenti yagala mukuumirako maaso. Omuntu nga alina obulungo wa Bobi Wine oba tomanyi waali funamu okweraliikirira. Tuba tukyali awo bannange ensonga z'ekifo kiri abaana nno bakiise ekifo kya Bobi Wine era nga beetanyidde okuba nga bagendayo batwalayo ebintu baadvertisingirayo ebintu bingi naye n'agambye nti ekintu ky'okuba nga omuntu asitula ebintu n'abijja mu dduuka abitwale waggulu wali okwadvertisingirawo agamba nti kiina sayini nnene nnyo. Sayini ki eyo era kitegeeza ki mu bigambo bye si byange bibyo. Nze oluvannyuma lw'okulaba abantu nga basomba ebintu ebyo nga babijja mu maduuka gaabwe nga babitwala omukulu Kyagulanyi Ssentamu we yashootingira vidiyo nze nno muganda wange ndaba gye mbirabye oba naye bw'obirabye kindaze nti eggwanga lyaffe tuli bubi nnyo ennaku zino tetukyaswatulira ebintu byaffe mu maduuka eggwanga lyavu ekinsoose okuyiga kubanga omuntu n'okwata ebintu n'obijja Busia n'obijja Mubende n'ojjawo nti oze kukuba kalango basobola okukutegera bakuguleko ebintu byo. Muganda kireetedde okunakuwala nekindaga bannayuganda tukyali bubi nnyo byaddala ddala. Ssente mu maduuka zaggwayo tubeera mu maduuka ne tutuula n'obeera n'olina bakasitoma n'ogenda n'ofuluma nga wakoze eki nga bwe wazze. So oluusi sibanenyamu abantu ba TikTok kubanga bannange renti kisooka wa bbeeyi muntu oba olina okuyiriba ennyo naye gwe nno munnayuganda ng'ojja kikozesa content ky'olabaawo n'ekikuwa ekyokuyiga ate ofune okutegeera lwaki Kyagulanyi yakola ekintu ekyo n'ashootingirawo vidiyo va mu kukola amalala va mu kukola obukozi amalala oba okunyumya content naye mmanya lwaki yakola vidiyo eyo. Awo tuvuddewo ye bw'atyo bw'alabe ensonga nga we ziri mu bigambo bye era ye nga ye bw'atyo wasobodde okuba nga abyanalyzinga naye nga byonna bigenda mu maaso. Mujjukira Chicken we yagenda ku kitanda ng'abagamba nti abavubuka ba Lenskini bamukubye. In fact yagambanga Kamanda Mudogo era ku kitanda okwo yaliko ne Shira Price. Nonno show yaabwe yali egendera okuba nga ebaawo. Obajjukira show eyo nayo yaleetako abubuzi wakati wa Chicken ne Shira Price. Kakati mu Chicken yavuddeyo n'agamba mbu byonna yali alimba Kamanda Mudogo tamukubangako. Olunaku oba lwabadde lwajjo Chicken yavuddeyo n'agamba ekituufu kiri nti Komanda Mudogo tamukubangako. Neneewuunya ensi nenti ensi ate nga twabagambirawo ti omukube taba bw'atyo tebannamukubako. Bali balina kye bayisaawo ne Shira Price mu ebyo biseera nga bakyali ba mukwano. Nga Shira bwe yavayo wano n'atulimba nti ekitanda kye baakyokeza omuntu waagenda awalampe kalina atuuke mu kisenge kyayo kyemu kitanda kyokka. Mulimu ebintu ebirifane ne tubagamba oyo omwana alimba ne batulaga emmotoka nti ene emmotoka ogiraba bankona simanyi nga nve nansana nga balimba nga banoonya ssente. Shira Price yali omu ku bantu abakikumamu omuliro ng'era bannange ekintu kye mukoze tekiriyo nze ekituufu. Omanyi bagenda ne bategera nti wano ku media babawuliriza nnyo buli kye boogera bagenda kitwala nti batuufu abaana baffere bayayi. Shira yakalambirira mu media ng'agamba ekituufu kiri nti ab'okufa ngo ne mukoze bubi nnyo kye mukoze tekiriyo era ng'alaga nti Chicken bamukubye. N'agenda ne ku bitanda n'atwala ebyokunywa. N'abeerawo nnyo ku kitanda kya Chicken naye nga wallahi ekibali mutima bakimanyi nti omusajja bamuwaayiriza bamuliba ate nga bagamba ne alien yabaddewo mutya abantu ng'abo. Wendabidde ne Jayden ng'avaayo agamba Shira Price ssente ze yamuleetera yali yazikolereranga transport ku Baba TV. Baba TV temuwangako yadde 10 naye Shira yali ku mukamera n'agamba aba Baba TV bawadde omwana ssente era agambye bamuwa emitwalo 5 baali tebamusasula na musaala. Otyanga omuntu bw'ati ayimirira mu kamera ne yeekasa n'alimbira abantu abalala. Oyo mada pulitenda. Oyo mada pulitenda. Ye muntu asobola okuvayo wano n'aleeta eggulire.
naye nga alimaze oddisaasanya ye nadde ebbali n'apulitendinga oyo gwe bayita maada n'osanga nga yakoze vidiyo ye asaaba akazigo naye mwe mutya abantu mubalabe bulabi chikeni mudogo tamukubangako wabula agamba yamutiisatiisa n'obugalubindi ne babukwata ne Sheila Price ne babusota mwemuzanyisa bamafiya hawe tuli nze kyovola balumu twali ku live ne Sheila Price ne mugamba Sheila Price olinga ayina empalanako aliyeni nakimwe atulira abajjukira eyo live nga tugiriko ne Sheila mujjukira nga eggulire bwe ligwa ku fango litaliinako mutwe n'amagulu yasooka ovaayo wano n'alifulumya alipushinga lyeyongereyo ligendere ddala mu maaso naye nga taliinako mutwe n'amagulu oyo gwe bayita Sheila Price mujja muwulidde yali ayina kyayisaawo era kye yali ayisaawo ye kyayitamu naye nga jjukira oba oyonoonye erinnya lya muntu olekere abawulidde bawulidde omuntu agamba gundi oyo mubi akola kino naye nga gwe mu butuufu omanyi kyo nti wabadde oli ku ddiiruyo awo tuvuddewo omukyala wuno Jojo avuddeyo n'agamba nti munnayuganda wenna oli eyo nga wafumbirwa muzungu ng'oli munnayuganda mbu kikkakatako omwana wo kubanga omuyigiriza Oluganda ayina ensonga gyawadde n'agamba nti abaana bano mubalaba yadde kitaawaabwe oba taata waabwe abeera muzungu naye neeri baba tebababala ng'abazungu baba bali awo tebababala ng'abazungu ate babadde eno naye nemubabala nti bazungu kawulire ebigambo bye. Lwaki mulowooza nze bwe nafumbira omwami omuzungu nafuba nnyo okulaba abaana bange bayiga Oluganda oyinza obutakitegeera ne bwe tubeera no mu nsi z'e Bulaaya abaana baffe tebalina identity ate kati bafumbiddwa abaami ate mmwe abakyala bazungu abaana mmwe balakinga identity nnyo abaana tebalina identity buli muntu ali kuno ng'oli mukyala muzungu listen to this bano abaana tebalina identity kibabonyaabonya wakiri ozaala mu muddugavu mu zino ensi naye bw'ozaala muzungu amwana we abonaabona na identity buli muntu azadde muzungu kyekyo kiwulire omwana abonaabona na identity bw'afuluma bamugamba muddugavu bw'afuluma ensi yo nemulaba nti muddugavu ensi yasalawo omukyotala si muzungu muddugavu despite the fact nti omwana ali 50-50 ensi yasalawo nti bamukasuka saidi eri kyembagamba mukitegeera ensi yasalawo nti omwana w'omukyotala ne bwaba mweru atya bamukasuka ku saidi y'abaddugavu. That is what the world decided. Tozaala omwana oleta 50 ne bwaba mweru mutya nga ba Megani mweru onoyina obuzula ne bukubula naye the world decided nti omwana omukyotala nga maama muddugavu tata mweru oba other way round ye muddu bamukasuka ku saidi abazungu baba rejecting abo abaana ne babakasuka nti omwana muddugavu kubanga tali pure white kati omwana abeerawo alina identity crisis bwajja mu baddugavu bamususula bwajja mu baddugavu bamutunuulira tuli muzungu bwagenda mu bazungu bamususula kati bw'ozaala omwana omukyotala and I'm speaking nga ambassador olina omuwa identity gwe maama gwalina okyo ayina bajja tuka beesalirewo naye at least muwe enough for them to have to decide for themselves. Kati dilema eri etya omwana omuzaala mukyotala abaana abakyotala daddala ffe abakyala. Now let me tell you how it is. Nga maama ye muddugavu tuli minority. Omukyotala nga maama muddugavu tuli minority. Abakyotala abasinga maama mweru. Nako tubadde tulina okukayisaawo abokuyiga bayigireko bakikwatako kabatuukeko nako naye nga oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wonna wosinzidde nkugamba kugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kyewetaaga okubanga omanya wano wokka tubanga tugakuwa nkwebaza nase kwebaza yenna
mukwano yonna gy'oli yonna gy'osinzidde okuba ng'otambula naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala gamba kimu nti Mukama Katonda oyo akuwe buli kimu ky'osinga okuba nga weetaaga. Muzimbagala nnyo era mbagalira ddala temufa.